Kumakya baagala abalungi abeekuumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate olwaleero mu vidiyo yaffe. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kwezina kw'okumakya tetuyita morning glory. Niyinza okuba nakolako vidiyo sijjukira bulungi, naye niyinza okuba nakolako vidiyo ku morning glory naye mba saagikolako. Leero mbaleetedde emigaso egiri mu kwezina ku makya. Ekisookera ddala, omuntu gwe bazinye ku makya oba omuntu azinye emmana ku makya abeera kyekimu ng'omuntu akoze exercise. So gwe akeera okudduka like okujoginga n'oyo akeera okuzina emmana mufaanagana. Ffe ffena tukimanyi nti okwezina it's a physical exercise kubanga ki-involvinga amaanyi, ki-involvinga cells ez'enjawulo ze mukola, kyuka kola bw'oti era obanga oyo odduka simanya situla ku buzito okola ki byonna. So kibeera kituyambako okubeera nga tubeera n'emibiri egiri fit through okubeera nga twezina ku makya. So nga tonaba subscribinga beera ng'otwegattako tubeere nga tukula. Ate gwe ya subscribinga edda webale kubanga weekuumira ku Senga 5256 omukama akumpeera ekyosinga okwagala. Gwe weena sharinga video zange mukama akuwa ekyosinga okwagala. I really appreciate. Thank you so much guys. Musharinge tubeere nga tukula. N'ekirala tulina channel yaffe endala bagiyita Miss Independent Yugi, osobola ogikyalira nayo no subscribinga n'obeera ng'olaba ne content gwe tukolerayo osanga ayinza okukunyumira. Nga tuzze ku vidiyo yaffe, mbagambye nti okwezina oba emmana y'okumakya eyambako okubeera ng'omuntu abeera physically fit. Tulinza okitwala nga exercise w'okumakya. Ekyokubiri kikuyambako okubeera nga oba olina ka stress or relieving a stress. Olinza okwebaka ekiro ng'olina stress w'onosula ng'oli so stress otukubuze. Mukyala wo muzuukuse muzine. Then gwe omukyala obanga gwali mu mbeera eno omwami muzuukuse mugambe nti sweetheart yimuka njagala kukola ki? Kwepiija nga mukola ki? Nga mwepiija. Ekyo nga kiggwa. So kiyambako both sides eri omwami n'omukyala okubeera nga musobola okubeera nga kikugjaku ka stress ako n'obeera nga okeera ku makya ng'olina olunaku olulungi. Kambabuulire omukazi gwe baazinye ekiro ne bamutuusa ku ntikko oba gwe baazinye ku makya ekiro no bive nako gwe bawadde ka sex ku makya gwe baazinye emmana ku makya baby akeera kuyimba ne bw'omunyiiza alinza okugamba weebale nga tawulira biki by'omugamba kubanga ali mu vibe. Kikuyambako okubeera ng'olunaku olugenda kutambula ng'oli musanyufu cause ogenda beera musanyufu. Ate era kikuyambako okubeera nga togenda kuba ng'olabankana. Omusajja avudde waka nga kusa okuggyako ng'olina akasagaziko. Anyways akasagazi kali mu bonna abaami n'abakyala. Okubeera ng'olina akasagaziko naye oba tolina kasagazi mukwano ogenda kuba fit olunaku lwonna paka ate olweggulo bw'onaakomawo okusisinkana omwami wo oba omukyala wo. Ekyo nno ne kibeera nga kitudrivinga ku point endala egamba nti kikuyambako okuwangaaza omukwano gwo. Kitya? Ti omukwano gwo tegujja kubeera nga guyuugayuuga kubanga omuntu agenda kubanga mukkufu ng'ali satisfied. Oba wamuzinnya ekiro n'atakkuta ku makya n'omwongera ogenda mukkusa ekigenda okunyweza omukwano gwammwe. Buli bwe mwezina kiyina engeri gye kyongera okubeera nga kinyweza omukwano gwammwe, kiwangaaza omukwano gwammwe, kireetawo bond wakati wammwe, kireetawo enkolagana ey'enjawulo. So omukwano gwammwe guba gugenda kukola ki? Kuwangaala. Nti omusajja yandirabankanya kuba alabye ekisambi already akkuse. Waliwo omuntu azina emmana n'akoowa nga mu butuufu akooye. Okitegeera? Jjukira abaami balina ogwo omulimu gw'okumakya. So omulimu gw'okumakya ogwo waguba nga gwakkuse bulungi. Kiri fitika kibeera okay kibamalida. Then gwe anoonya okutuuka ku ntikko omukyala naawe ayagala okutuusa mukyala wo ku ntikko. Emmana y'okumakya y'ennungi okuzina. Nti kisobola okuyambako omukyala okutuuka ku ntikko atya. Ku makya kuno aba talina bi stress, aba ali fine, omubiri gwonna guba relaxed. Abakyala ekitulemesa okutuuka ku ntikko kuba nti tuba tetuli relaxed. Okitegeera? Toba calm. Buli bw'obeerawo ng'obwongo bwo tebuli settled tosobola kutuuka ku ntikko. Nabagamba okwezina kutandikira mu bwongo. Omukyala oba onaamuzina n'atuuka ku ntikko olina omutegeka ate alina okuba n'obwongo obuli relaxed. Obukakkamu obutaliimu kintu kyonna kyonna. Kati just imagine omuntu nga yakava mu tulo abeera ati of course aba talina kyalowooza. Aba so relaxed tali awo nti ate omwami simanya saamutegekedde sokisi ate ebyo bijja luvannyuma. So kisobola okukuyambako okuba ng'osobola okutuusa omwagalwa oba omukyala wo ku ntikko. Ate naawe omukyala kisobola okuyambako okuba ng'otuuka ku ntikko engeri gy'oba nti omubiri gwo guba mukakkamu. Ate ne ku makya obwagazi bw'oba nabwo obw'okumakya buba bungi
compared ku bw'olweggulo oba mu kiro oba okooye kye kisooka wayise mu lunaku, maybe you had a long day, olunaku lwakutambulidde bulala, okooye mu butuufu obulira you so tired. So ono okujja obeera ogamba agire byakola oba akole byakola twebake ng'obuli oyagala kwebaka naye wano obeera mukakkamu ng'oli ready okureceivinga kyonna kyakuwa era ekisobola okuyamba okuba ng'otuuka ku ntikko bulungi nnyo. Then omugaso omulala oguli mu kwezina ku makya kwe kubeera nga kikuyambako okunyumirwa okwezina. Gwe wenna ali eyo nga tonyumirwa kwezina, gezaako okwezina kw'okumakya. Gezaako emmana y'okumakya ojja kukirabamu enjawulo. Ekisooka eba ebuguma kubanga eba nzikakkamu, tennakuluusana nti yagenze bwedda tutambula tudde eno tudde eri tukola ki, oba so relaxed. So gwe wenna ng'owulira oyagala okuwulira kye bayita okunyuma, okwezina okunyuma, gezaako okwezina ku makya. Gezaako emmana y'okumakya ojja kumanya obuwoomi bw'emmana, ate naawe omukyalo ojja kumanya obuwoomi bw'omukira. So kituyambako okubeera nga tunyumirwa, kikuyambako okubeera nga ofuna eryo essanyu oluusi ly'obadde tofunangako. So gw'omukyala awulira nti nze mba njagala kwebaka ku makya, ate omusajja mwemmana azine ave ewaka nga yenna mukakkamu, agende akolenga mukakkamu. Ne bw'anaalabaka sekuritale ke n'akasanga nga keesaze, ky'obola abasajja bayenda ave ewaka nga omuyimo gumuluma, yasuze n'omuyimo oluusi wamwenyirizaako, yasuze n'omuyimo gwonna kyala toyagala kukeera ku makya muwa saaviisi ze, n'agenda ku mulimu n'asanga sekuritale nga yeesaze akantu. Mukwano ajja mukwana era ajja mukubanga. Bw'anaavanga ewaka nga sibira eri nga bamusaaviisinga. So omwami mwemmana agizine afune essanyu naawe ofune essanyu. N'ekirala emmana y'okumakya ekuyambako okubeera ng'olunaku luba lulungi. Omuntu nabagambye gwe bazinye ku makya oba afunye akantu ako, mukwano olunaku luba so bright nti omuntu asobola n'okunyiiza n'omugamba kiryoke. Boosi bw'aba ayombayomba manya nti oyo takuta, akentamu takalyako, bamumma emmana. Naye omwana azina bulungi agenda kujja n'omusaala ajja kwongeza. Gw'olaba musajja kubeera musanyufu oba olaba mukazi kubeera musanyufu nga nemukola ensobi abagamba ati wali buzibu ako katini. Ako katini ebbanga lyemukoze ako nako, naye ng'ate si bwatyo bw'abadde abayisa. Ekirala kummwe abakyala, emmana y'okumakya eyambako bayizawo omukyala obutakaddiwa. Omuntu omusanyufu n'omuntu omunyiivu okukaddiwa kwaffe kwa njawulo. Omuntu buli ssaawa abeera asibye emitaafu akaddiwa mangu feesi, afune enkanyanya, emyaka giraga mangu. Naye omuntu omukyamufu alwawo okukaddiwa. Ate nga mbagambye nti omuntu gwe bazinye aba musanyufu. So kiba kikuyambako okubeera ng'oba mukyamufu, ate kiba kikuyambako okubeera nga tobeera munyiikaavu, tokaddiwa. So mwekuumire ku nsonga ezo mbeegayiridde. Kikuyambako okubeera nga tofuna ndwadde ng'ez'omutima, endwadde eziva ku kweraliikirira ze bayita depression. Gano gabanga makerenda g'omira ge bayita antidepressant, nti tosobola kugwa mu depression. Lwaki? Kituzaayo eri nti oba mukyamufu. Omuntu omukyamufu kizibu nnyo okubeera nga abeera depressed oba ng'agwa mu depression. So kikuyambako okubeera nga kikwewaza okufuna endwadde z'obwongo n'obeera nga obeera steady nnyo nnyo. So teweerabira subscribinga, teweerabira kulikinga. Gwe abanyumiddwa vidiyo eno ndekerawo comment, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Omukama abankumire temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange. Mbagambe tulina channel yaffe endala bagiyita Miss Independent Yugi. Osobola ogikyalira no subscribinga, ate era nayo n'olaba content aliyo ojja kuba onkoledde kyamaanyi. Omukama abankumire temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange. Mwabe namwe gwonna buli muntu gy'osinzidde okundaba. Nsaba Omukama akuwe ky'osinga okwagala. Yeah.